mugamba mukyala tulaba akadde kano tuli Lugogo mu kigulu ky'Amalamula Gravity y'abantu amanyi sawundi ampitiriddeko ne ngamba kanteekemu obuntu buno sinayo batayitemu banaaba tebamufuna naye ng'abantu bagamba batusooka obuze mwebale nnyo abeekuumira ku Jonathan Exclusive twogera bategeeza kyemukola kyamaanyi nnyo mwebale okubeera nga mutugoberera mwebale okusubscribinga mwebale okutambula naffe yonna gye tubeera nga tuyitira n'okubawa byonna bye tubawa mwebale okubeera nga mubigoberera nze Bernard Ssengonzi era olunaku olwaleero kutuusaako ebigenda maaso kale nange nze Jonathan Exclusive era nga twogerera tuli Lugogo wagenda okukigulu ky'Amalamula mututuukiddewo saawa zibadde ziwera buwezi naye nga muntu nga bwali mukulaba ku sikirini ye akadde kano be bantu besaaze ku mulyango abakuba nga bayingira obuli awo bw'ovaayo n'okola judgment akadde kano ku ssaawa 9 olwo toba munnamawulire ne ethics ewasoma ayinza obutakola obutazitegeera oba zibuusabuusa naye sofa livulo nga wobiraba washiwile because tuli Lugogo kale nzewe okusinziira ku kyendabye ziri ssaawa 9 kubanga ssaawa 9 ssaawa 8 kitundu bale tutuuse Lugogo naye nga sofa ekisaawe kibadde kikalu nebadde nkalu naye nga obudde bukyali naye nze Gravity amaanyi agayina agaleeta abantu yonna okubaja agaleeta abantu mu show amaanyi Gravity agayina newankubadde nti wayinza okubaawo economy eyinza okuba ekyali mbirimu naye nga amaanyi agayina emiyindi yavaayo n'ategeka ebivulu 2 mwaka guno mbaserabidde yategeka tusimbidde n'okwetiikya so I think nebikola bulungi byombi. Ladies and gentlemen, the day is today and the time is now. Showtime representing Trouble Tabu in the building, you know. Gravity Mutuju representing the king of stage. Yaman, the biggest one, the lion. This time around. No any other day. Today, no any other time. Now. Asabane wanyama ya sawa. Mulindwa olunaku lweruno. Omwaka guno ngabo nso okugamba nti Reggie akyaguka. Olunaku lweruno. Reggie olunaku lulala. Tuzaako lilpazo. Okujjako olwaleero lukka. Eri ku Aerobiz. Essaawa zino zennyini. Olunaku lwa Gravity. Nze nsuubira. No any other time apart from mu music industry. This time, embaga ya Yisi Manamina. Na buli kimu ng'okigase Gravity. Today, osuubira nti expectations zirina okuba waggulu era abantu agenda bafuna kale mu comparison eyo nze somuteekamu nnamba nga 2 nti after Rage Gravity agenda kuddako okufuna abantu ng'ogyeko okubeera nti weewalibikulu bingi lero lwennyini teri lulala essaawa zezino Lugogo Cricket Club. Today is full fact. Luliko ebivvulo babitaano. Nawulidde kuliko omukyala gwe bayita Madi. Yayimba American Love. Kuliko those guys. Time to make them fear. Kuliko Mickey Gravity Mutuju. Tonight. Awiro. Lugogo Cricket Club to be on fire. Ready to match the players. Ready to make everyone happy. Audience ndala nnyo ate audience ready to mash up. Ready to give you entertainment. Gyosobola ogera nti omuntu anaaba tagenze waawiro oba oli awajja agendewo oyo omuwala gwe mbadde nkugamba sewesewe sigenda okuba then n'ekyokubiri tulinawo abantu tebasobola okubuusa amaaso kyendabanga nakyo ekiyinza okufuuka ensonga kwe kubeera nti Gravity yatadde cricket oval ate nga opposite waliwo China Town
yakuŋŋaanya abantu nga tabu kyogamba abantu bagala ssala wave ku Chinatown badde ati omuntu abadde asobola okujja na Chinatown ebadde etambula nnyo ku social media omuntu asobola otuuka wano erugugo ku cricket ovo ne bamugamba obadde okimanyi nti Chinatown eri wano n'agamba owaayo kansooka embiteeko mu Chinatown ekiri ku Chinatown ekimanyi oyingira ssaawa emu omala munda essaawa 7 agenda okuva mu Chinatown nga ziri ssaawa 6 oba oliawo nga n'ekifo bakiggadde so bwembeera bwetyo bwengisuubira okuba ng'etambula mu ngeri emu oba endala naye nga tekijjaawo nti gravity yeewa amaanyi era abantu bagenda bafuna atulaba nga tannajja atulaba nga tannaba kusimbula waka kaali badde kadde n'asimbula najja nabeera ng'akola nga afuna ekifo no time to waste. So abantu that's good. People are supposed to no any other day apart from today. So katudde mu twetolo don't miss a chicken burger. Don't miss a chicken burger. Era nze nnyongera bategeeza wano ku Jonathan Exclusive ebivulu byonna kandi ebivulu 3 okubira ddala kwa Wiro Gravity omutujju simanyani eri ewa Mickey Wine ebivulu byonna tugenda bibawa okujjako kyesimayo wona otuukako eno mu Labonita oluyongono mu Luyongono tuyinza okutuukayo so mubeereeko mwekumire ku mukutu buli kimu mugenda kifuna okuva gye kitandikidde tutuno tutandikidde wa Gravity era embeera mugifunye nga bwetambula kati tugenda wa Mickey Wine essaawa zino mumanye ki era ekigenda maaso n'okubeera nga Mickey Wine twabadde tulaba ssaawa nga zaadde nga mukaaga ng'abantu bali ku layini beesindika twagala kubanga ate tugende maaso n'okuba nga tukola ki tubaweereza nga tubawo ekituufu naye nga mubeereeko updates nyingi tuzireeta konsati yonna weeri performance ku performance olwaleero bagenda kwewuunya ekyabajjinire e Kampala andi omuntu bw'ayogera Gravity muba mutegeera ki kyategeeza bw'ayogera Mickey Wine oba otegeera ki kyategeeza performance wise by the way lunaku lwe lumu ne mu ggwanga mulimu legenda lya Wilo Longo okitegeera so I think today is fully packed era omuntu ali eyo nga onyumirwa music ng'onyumirwa endongo ya Uganda I think it's today tolina sigala waka kuba tolina kyakwekwasa bw'ona agamba nze nyumirwa Kikongo bajja kubuuza Wilo wagenze bw'ona agamba nti nze nyumira Lwagaba biki Gravity wagenze Mickey Wine wagenze ekitegeera comedy gyali mu Labonita nze ndi wa comedy sagala music wagenze ekitegeera so I think today it is fully packed abanyumirwa endongo bagenda banga bakola ki bagifuna mu bujuvu bwayo full swing so far tukyali lugogo era bingi tugenda banga tubireeta update andowooza abantu tubaweeyo update buli luvannyuma lwa ssaawa tetukirinaamu sitaani ate nga tukisobola ate ku bivulu byonna n'ekirala nti channel yaabwe era channel yaabwe tekuli limitation channel yaabwe naye nga ndi ne muganda wange Bernard Sengozi yaman banga litambulidde nga tukwataganye naye ndowooza tunaaba tukiwanika CEO Kampala Daily News kigaana kuyitirayo n'olinoonyako n'obeera ng'osubscribe katweyongere okubanga tukuwa update katugende wa Mickey tukubuulire ekiro